ebimu ku byewunyisa mwezi guno gwa Ramadan kwe kubeera nti omwezi imaamu ajja n'abasaaza n'asoma kunut n'avaamu nga tasomye zikiri oba du'a egamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. So nga ate enkulu nnyo mu nnaku zino 10 ezisembayo omubaka yagituwa nga yesembayo yeyinza okutereeza omutima gwo. Era Allah singa abakkiriza n'akuyingiza mu bantu bataddeko ekisonyiwo oba weesiimye kubanga gwe bataddeko ekisonyiwo Allah amugaidinga obutoonoona. Ate bw'abanga ayonoonye kubanga abaddu bonna boonoonefu, ate bw'abanga ayonoonye n'amugaidinga n'amuwa amagezi agamusaba okumusonyiwa, ate bw'amuwa amagezi ago bw'amala okugamuwa ate era amusonyiwa ng'amaze okugamba nti ayi Allah nsonyiwa. Kati bw'ofuna ekyebbeeyi ekyo oba ofunye ekisembayo mu istighfar ky'oyagala okukola n'okusaba okubeera nti Allah akweyimirira mu buli nsonga yonna, eyo zikiri gy'olina okukozesa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna oba fa'fu anni. Eyo nkubiriza bayimaamu bonna abatusaaza mu masajid yonna gye muli, mbakubiriza mbagamba nti eyinza okukumalira ne bw'oba otuuse mu kunuutu n'osoma eyo yokka kikumala. Assalamu alaikum warahmatullahi.